inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaze bubi. Tutandikire ku kyolwaleero. Omugenzi kiki oyinza omwogerako gwe nga gwe Eddy Kenzo? Omugenzi kyenyinza okumwogerako abadde muntu w'abantu. Musiri tesobola kumwerabirako ensigo ye gye yasiga evuddemu bansereko n'abalala. Abantu abasobodde okuba nga baganyulwa abayamba eggwanga oba ab'omugaso mu ggwanga. Ekyo tesobola kyerabira kubanga abazadde bangi naye abantu nga bansereko si baami bakuzaala oba okitegeera. So ekyo tetujja kimwerabirako n'obuntu bulamu wabadde alina olaba nti abantu bonna abazze wano bazze not sikulwa nsereko yekka naye ate ne Haji. Entanda ki gy'osobola okusibira famire mu kaseera kano ak'okunyolwa ke bayitamu? Just kubeera nga bali bagumu kubanga Allah yaleeta ate era yajjawo. Ate era balina okwebaza Allah olw'obulamu bwa Haji bamuwadde ebbanga lino lyonna n'asobola okubasimbira omusingi ogw'amaanyi bwe guti oba okiraba. Just balina kwebaza Allah nti n'okumusabira okuwummula emirembe. Honorable Nsereko muntu w'abayimbi nnyo nga ffe bwe tumanyi naye mu byaddala abayimbi tebannajja bangi wano. Oyinza okuba oli wa kusatu kuba akajja? Bajja kujja kubanga Honorable Nsereko naye muyimbi. Wadde yawummula naye nga tekimuggyako kuba nti muyimbi yawummula. Okitegeera. So by all means abayimbi bajja kujja ate nga nze sizze kati kokka wabula nja kubeerawo mu mbeera yonna kuba ate nze muganda wange. Twogereko ku birala away from that. Twalabye ebifaananyi ebyayitinganye ku mutimbagano nga mugezeko ew'omusumba Bujingo nga federation. Kuba temwatuyise bannamawulire. Omuntu yenna bw'oba ogenze mu kusaasira ebiseera ebisinga okijjamu oyinza okijjamu amawulire amangi kuba kiba personal. Lwaki bwe mwatuuse w'omusumba mwamusanze mu mbeera ki era biki bye yabagambye? Omusumba bwe twatuuseeyo twatuuse ng'ali mu mbeera of course alimu muntu mugumu nga ye omuntu agezaako okutuzaamu amaanyi naye omulaba nga tali mu mbeera kuba nze mumanyidde ebbanga dde naye omulaba nga ali mu shock kubanga yajja esimu ye n'atandika otubikkulira kifaananyi kimu ku kimu n'atulaga n'ebifaananyi ebiri private eby'omu ddwaliro nga bamu addressinga ekiwundu kinene nnyo kiri mabega wano. Of course tebakitunga nno bayiwawo buyi gundi ono alongoosa kuba bagamba nti tebasobola kitunga bansonga nti amasasi gabaamu obutwa so bayiwawo buyi kugamba and it's very big. Maybe one day abantu bali kirabo bw'anaaba asazeewo but ina ekiwundu kinene nnyo kyayingira munda bwekiti. Controversy zibadde nnyingi nga buli omu amwogerera ensi emukomerera abamu batuuse n'omwogerako ekigambo ekisinga obuzito. Kiki oyinza omugamba oba okugamba abantu? No, nze nyina kumugumya kubanga bantu boogera ebigambo bingi naye nze nga yatuuseewo n'endaba n'andaga nga bamukolako abasawo nga naye nyini mu videos ebifaananyi ng'olulaba kwegamba oba olina kumusasira busaasizi. N'abantu bye boogera abantu boogera mu nsi eno ffenna tulaba ebintu ne tubivuunula bulala. Ono aba alaba kirala. Ensi eno Katonda yakola abantu nga tuli banjawulo abamu bawanvu nnyo abalala bampi nnyo abalala so buli omu waali waalabira. 23 February omanye ekiriyo baliyo ki waliyo konsati ya Rem. Abantu bajje bamuwagire kubanga muyimbi mulungi nnyo. She deserve it. She deserves the best. Onaabayo Mukama bw'anaaba ansaasidde. Lwaki abantu bandisaanye okujja mu show ya Rem? Ayimba bulungi nnyo. She deserve it. She's a great artist. Era bw'ojja oba ogenda kunyumirwa tolina nsobi yonna gy'oyinza kukola. It is going to be amazing because she's the best. Onaayimba bwe banaaba mpadde akakisa bayinza okakuma ate kati oyinza okuva wano n'ogamba nti olinnye ku stage y'abantu nga tebakutaddeko program. Abayimbi bawanise concert naye beebuuza lwaki president yetawanika concert n'abafaani babuuza. Nja kuwanika budde bukyali yatuuse omwaka guli gwedde totuwaddeeyo obudde bwonna. N'abayimbi batandise okwekwata ono yeekwata kino oli yeekwata kino. Beekwate bugubugu si muliro.
Okay. Kino sijagaana kikubuuza omuyimbi legend Red Banton yavuddeyo n'apostinga byapostize n'agamba oli muyimbi gw'okulira abayimbi n'agamba bw'afanga legend munne Chameleone tamuziikanga kikyoyinza okwogera twakulabye gye buvuddeko nga olina ababiri bewagasse that is Azawi ne munne Rage kikyoyinza okugamba abantu abo ababiri bamanyi nnyo batobye bonna okuva nga bavubuka paka leero bingi bye bayiseemu okunyegagana kubaawo kubanga Red Banton yennyini alina ennyimba nga Chameleone yazimuproducingira oba okitegeera ate naye yennyini alina story nga akugamba nti nze Chameleone nange namuyamba wano buli omu alina we yali ayisizza ku munne bwe bafunyemu okusoowagana ebyo byaffe bya bulijjo abantu tusoowagana oba okitegeera no asobola okukola n'ayogera n'aggwamu obusungu you need to let people open up then after muntu wamala okwogera nakkakkana then nemuzza ebbali nemugamba owooluganda olaba otya okay nga tumaliriza twalabeko Bobi Wine kugundiza Oscars abantu ne batandika okutaaginga mbu bafunye Oscars biki gweza kulema mbu gwogenda kwogerawo ki kwekyo ate nze ndi bwa movie wanje nze siri wa movie era nimusanyukirako bw'abanga ali mu Oscars musanyukirako nnyo yesewo Kenzo omusanyukirako nnyo musanyukira kati buzibu ki nze nzigaba nze zange nze Katonda ye Katonda yamuwa omukisa tumwebaza nyira tulina omusanyukira kuba Mukama aba agumuwadde akasemba okuva gyendi abantu beebuuza ojja ddi omwana abendi yenna gw'osiimye ku lujja gwe bakuggyako nze bye bimu ki nga bwe bikusuubyeko naye buli kyansuubyeko bazijjako nange bajja kunzijjako onsuza ntunula like a bartender ekikukulumya tokisuubira no I cannot oli bugambo obusengeke oli muwantu I don't know akayimba bakanoonye kalungi mashallah mwebale happy new year happy new year yakumpa kusente